Mukama yebazibwe bantu bakatonda abalungi mbabuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo ng'era nsaba Mukama atuteekeko omwoyo we atuteekeko ekisa kye omwoyo we atukulembere nga tugabana emmere y'omwoyo ey'olunaku olwaleero kibeere ekigambo ekigenda okukwata ku mutima gwo ali eyawuliriza era ekigenda okukwata ku mitima gyaffe abeena abakikuweereza ekigambo ekitujjukiza okutambulira mu butuukirivu ekigambo ekitujjukiza okwenenya kubanga oyo yenna akyali omulamu Mukama amuwadde akakisa okwenenya buli oyo yenna akyali omulamu Mukama amuwadde akakisa okwenenya naye abo bavudde mu bulamu bw'ensi mazima tebakyalina akakisa kwenenya weewaawo tutambulira mu kibi naye Mukama atuwa akakisa twenenye tudde ku kkubo ettuufu tukyuse amakubo gaffe tutambulire ku ebyo by'ayagala tukole tuwulirize eddoboozi lye eriri mu mitima gyaffe eritugamba ekituufu eky'okkola tunoonye obwakabaka bwa Katonda okusooka nga Mukama watugamba Matayo 6:33 tusooke tunoonye obwakabaka bwa Katonda okusooka ebirala byonna bijja tugattirwako kuba tuzuula obwakabaka bwa Katonda ffe ne Mukama tugenda kubeera kimu tugenda kubeera muntu omu ye wanaabeera mu ffe obulamu obw'omwoyo obuli mu ye ajja buyisa mu ffe bujje eri ensi buzuukuse omuntu waffe ow'omunda buzuukuse ensi mu mwoyo buli muntu gy'ali omwoyo we azuukuke kubanga sitaani yatusannyalaza mu mwoyo ne tutasobola kuyaayana kumanya Katonda affe yatutonda ne tuyaayana kumanya byamagero kumanya basumba baffe batubuulira naye nga Mukama waffe yatutonda tetumumanyi naye ekigambo kya leero kikujjukize okutambulira mu butuukirivu era okwenenya singa oba okoze ensobi kubanga ekiseera kiweddeyo omuntu eyavudde mu bulamu bw'ensi olunaku olwaleero gy'ali yejjusa agamba kale singa neenenya saamanya nali ndowooza nina obudde mazima ekwo kwe kwejjusa okwoyo avudde mu bulamu bw'ensi olunaku olwaleero bw'aba yagenze teyejjusizza ng'era afudde afiiridde mu kibi tujjukire Bayibuli etulaga nti ekkubo erigenda mu ggulu funda Matayo 7:13-14 ekkubo erigenda mu ggulu funda oluggi olugenda mu ggulu lutono era n'abazuula ekkubo eryo ettono nabo batono abasobola okuzuula ekkubo eryo okusalawo kuli eriggwe umutima gwo omanye ekituufu otambulira ku kkubo eryo ettono erigenda mu ggulu oba otambulira ku kkubo eddene erigenda mu kusaanyizibwawo tujjukire Mukama atugamba we tulaba mu kitabo kya 2 Corinthians 5:20 Mukama atugamba nti ffe tumukiikirira wano ku nsi tuli ba ambasada be wano ku nsi ngo ensi webeera n'ambasada ne musindika mu nsi emu agenda agikiikirire abuulire ab'ensi endala ebikwata ku nsi eyo naffe wano ku nsi ffe tukiikirira Mukama waffe Yesu Kristo ekyo atugamba mu 2 Corinthians 5:20 nti ffe tumukiikirira wano ku nsi ffe tulina okubuulira abantu ebimukwatako oyo yenna ayagala okumanya Yesu Kristo alina kwebuuza ku ffe ne tumubuulira ffe tulina okwanjulira abantu Yesu Kristo abo abatamumanyi ate n'oyo amutegedde naye aba afuuse ambasada wa Kristo naye abuulire abalala tusaasaanye ekitangala kya Katonda mu mitima gy'abantu mu myoyo gy'abantu oyo anaaba asazeewo okuva mu kibi n'atambulira mu butuukirivu mazima empeera ye gy'eri era Mukama ajja mwaniriza mu bwakabaka bwa Katonda tujjukire Ephesians 2:19 etulaga nti ffe tuli bantu ba mu ggulu obutuuze bwaffe buli mu ggulu ife wamu n'abo abonna abatukuvu abali mu ggulu eyo yeewaffe era tukolaganira wamu nabo kuba eyo yeewaffe yensonga lwaki olina okumanya ebikwata mu ggulu kuba yeewaka bw'oba ng'oli omu ku abo abalonde abogerwako tulaba Peetero ekisooka essula ey'okubiri olunyiriri lw'omwenda 1 Peter 2:9 eraga nti ffe tuli balonde tuli ggwanga eddonde era eggwanga ettukuvu tujjukire waliwo olusi lw'osaba n'ogaa naye Mukama musabe naye
ekintu kye namusaba sinnakifuna. Abalala ne bagamba hii naye Mukama yatusuubiza okudda naye nga tadda. Ate ye Mukama n'atugamba, tula mu kitabo kya 2 Peter chapter 3 verse 9. Mukama n'atugamba nti sigamba nti alwawo ebyaba yasuubiza obituukiriza, wabula ayagala ffenna tusobole okufuna obudde twenenye tuleme genda mu kuzikirizibwa. Yensonga lwaki oluusi tulaba nga aluddewo, naye ye mugumiikiriza tayagala tugende mu kuzikirizibwa. Tujjukire akakuba akagenda mu ggulu kafunda. Wati Mukama watugamba Matayo 13:14, akakuba akagenda mu ggulu kafunda, n'abakazuula batono. Okusala okuli mu mutima gwo, ogoberera akakuba akatono oba ekkuba eddene erigenda mu kuzikirizibwa. Singa Mukama abikula amaaso go ag'omwoyo, ali muganda wange awuliriza, singa Mukama abikula amaaso go ag'omwoyo n'olaba sitaani kyakola mu nsi eno, munnayo oyinza okwewuunya era oyinza okukaabirako ensi, kubanga bangi ensi betunuulidde mu mawanga mangi mu nsi muno, ab'ettutumu betumanyi nga basajja ba Katonda abasinga obungi, omuwendo ogusinga obungi munnaye baweereza mulabe sitaani era bamusisinkana eyo. Mukama awadde bangi ebirooto, Mukama alaze bangi abalaba mu mwoyo, n'atulaga buli kimu. Bangi amannya agatunuulirwa, amannya bangi be bafukamira, mazima batuula ku mmeeza y'omulabe sitaani Lusifa kwe batuula. Naye Mukama asuubiza ebitabo bingi. Mukama asuubiza, etula mu Matayo 10:26. Mukama agamba nti tewali kintu kyonna kikwekeddwa kitagenda kulagibwa mu musana kitegeerekeke. Era obanga owuliriza bino nga oli omu ku abo abatuula ku mmeeza y'omulabe, naye ng'eno mu nsi bakumanyi ng'omusajja wa Katonda, ng'omusumba, naye nga wagende wa sitaani ng'oyagala maanyi okole ebyamagero, oyagala maanyi ofune amaanyi ag'omwoyo owa obunnabbi, okole n'ebyamagero abantu bakwewuunye, buli omu abeere ng'akutya. Bw'oba owuliriza ebintu bino bye njogera, munnaye weenenye, Mukama ajja kusonyiwa. Fukamira ku maviivi, weenenye okuva ku mutima gwo, era oyatule weegaane sitaani. Mukama agenda kuggulira oluggi olupya. Weenenye okomewo, kuba ye Mukama atunuulira mitima. Ennyiriri nnyingi Mukama zaatulaga, tewali bonna kye bakola nga beekwese kitagenda kulagibwa. Byonna bigenda kulagibwa. Olaba Luka 8:17, olaba Luka 12:2, olaba 1 Corinthians chapter 4 verse 5, olaba Hebrews chapter 4 verse 13. Mukama byonna ayogera ekintu kye kimu, agamba tewali kikwekeddwa Mukama kyatagenda kulaga bantu be. Bangi betumanyi mu nsi mazima batula n'omulabe sitaani nga banoonya amaanyi agakola ebyamagero. Kituufu basajja ba Katonda gye bali abatuufu, naye kwawo bwe tumanyi mu nsi eno nga bw'ogimanyi, amazima amaanyi bagajja wa sitaani. Amaanyi bagajja wa sitaani. Sitaani yabawa amaanyi abo abasinga obungi be mulaba. Yensonga lwaki teboogera ku kwenenya. Ne boogenda mu kkanisa bayinza okugamba nti leero wali okusiiba, naye tebagamba nti weenenye ove mu kibi, kuba ekibi kye kikutwala mu ggulu. Ekyo tebakinyegako, tebagamba ku butuukirivu. Kati gwe muli n'ogamba kirabika bakimanyi mbu nina okwenenya, kirabika bakimanyi mbu nina okutambulira mu butuukirivu. So nga Mukama atugamba awatali butuukirivu tewali agenda kulaba Katonda. Hebrews 12:14, awatali butuukirivu tewali agenda kulaba Katonda. Yensonga lwaki gwe abuulira enjiri yali muganda wange teweerabira okwogera ku butuukirivu, teweerabira okwogera ku kwenenya. Okwenenya kubanga omuntu ne waafa n'ava mu nsi eno nga wenjo balaga mu maaso awo, ne watuuka mu maaso ga sitaani ng'afiiridde mu kibi, sitaani amugamba wafuna emikisa egyenenya okwewala ekifo kino kyozze mu geyeena. Ne sitaani abagamba okwenenya mwafuna emikisa egyenenya. Era ne sitaani abalaga abantu screen obulamu bwe ku nsi, n'amugamba laba bakugamba okwenenya, bakubuulira. Omubuulizi ku luguudo yakubuulira n'oseka, mu kkanisa ne bakuyita ojjoweyo obulamu bwo n'otya abantu bajja kutunuulira. Naye okwenenya kikulu nnyo. Sitaani abantu bonna bawa amaanyi abagamba temwogera ku kwenenya, mwogere ku birala. Waakiri abantu bagamba okusiiba, naye abantu tabagamba ku kibi kye bakwese mu mutima, kye batambuliramu, kye balooza Katonda takiraba. So nga ekyo kye kigenda okutwala abantu mu muliro. Mukama wabikula amaaso go, oyinza obbalaba bangi abasumba mu nsi yonna, bangi betusinga okulaba ku bipande. Mazima amannya mangi agavuga mu nsi yonna, mu mawanga ag'enjawulo ku nsi, batula n'omulabe sitaani, basaddaaka abaana abato. Mukama waffe Yesu Kristo abikulaga byonna.
bateeka omwana omuto ku mmeeza ne bamusala n'akambe ne bajjako amagulu ne bajjako emikono ne bajjako omutwe nga baagala musaayi. Mukama waffe Yesu Kristo abikulaga byonna n'obiraba. Y'ensonga lwaki mu Bayibuli atugamba byonna ebikola mu kwekweka bigenda kulagibwa. Matayo 10:26, Luka 8:17. Byonna byebakola nga beekwese bigenda kulagibwa mu lujjudde. Mukama agenda biraga abantu be. Leka kudduka kunoonya byamagero, noonya obwakabaka bwa Katonda. Yesu Kristo agambe eddoboozi ly'endiga ze ziriwulira era zirimanyi era azimanyi. Sooka onoonye obwakabaka bwa Katonda. Gwe kennyini tegeera Katonda. Tolinda olunaku olusembayo otegeere Mukama Katonda wo. Tolinda olunaku olusembayo olyoke otegeere omusumba wo. Taweereza Katonda kubanga abasumba bangi bannaye tebaweereza Katonda. Y'ensonga lwaki tuba tukuweereza ekyawandiikibwa kino. Ffe tetwagala kwogera mbu amannya gaffe ge gano kuba si kikulu. Ekikulu gwe kuzuula Mukama Katonda obe n'enkolagana naye. Weenenye ovemu ekyo ekibi ky'okwessa mutima gwo aliyo muganda wange ojja genda mu ggulu. Totambulira mu kibi. Weenenye, Mukama agenda kukusonyiwa byonna. Mwetegefu okukwaniriza mu bwakabaka bwe akusonyiwe. Mukama asobola okukulaga wabikula amaaso ge ag'omwoyo. Batuula ku mmeeza y'emu. Bagenda mu nnyanja ne batuula ku mmeeza y'emu n'omulabe. Eyo mu nnyanja gy'owulira waliyo amakolero agakola engoye, gakola ebintu bingi, emisipi, ebintu bye twambala wano ku nsi. Ne babiteeka ku malole ne konteyina ne bijja waggulu ku mazzi. Ba agenti ba Sitaani ne babitambuza mu nsi yonna. Engoye nga bazitaddeko dimoni. Oyambala olugoye osobola okugula olugoye ne lukukyusa embeera. Omuntu abadde tali mwenzi lw'oguza olugoye olwo ne lukyusa entambulayo, ne lukyusa engeri gye weeyisa, ne lukyusa engeri gy'oddamu abalala. Naye nga naawe tomanyi kwe kiva. Naye ng'abakutunuulidde okumala ebbanga basobola okulaba nti olina enjawulo mu ggwe. Naye nga naawe tomanyi nti kyava ku lugoye. Y'ensonga lwaki tulina okwegendereza mu bye twegomba emisono gy'ensi eno. Omulabe Sitaani aleeta ebintu ebimasamasa abiteeke mu maaso gaffe. N'ateeka dimoni ez'obwenzi ku ngoye. Olwambala n'ofuna ekyoyoyo ky'otamanyi gye kivudde. Y'ensonga lwaki olina okusabira buli kimu. Kalube lugoye lupya lusabire. Engoye nnyingi ezijja ku nsi aleeyampuliriza. Mazima ddala ziva wa mulabe Sitaani. Ba agenti be bazireeta wano ku nsi. Olugoye ne lukyusa enneeyisaayo. Ebintu bingi ebiva wansi w'ennyanja bye bakola, ebyokunywa, ebyokulya bingi bye tulaba mu masupamaketi. Mukama ogula amaaso ge ag'omwoyo. Kyolaba si bwe kiri, kyolowooza si bwe kiri. Ba agenti ba Sitaani be bakola mu makampuni agasinga muno mu nsi. Eno ensi y'enjiri oluusi gye wali yagadde okuwulira, oluusi wali yagadde kuwulira njiri ndala. Naye munnaye nze nkubuulira amazima otegeere nti weetaaga Yesu Kristo buli ddakiika, buli ssaawa. Tolinda kusaba ng'oli mu buzibu. Yesu Kristo ekigambo kye kifuule omutindo obulamu bwo kubutambulira. N'obeera mu biseera eby'eddembe beera ng'omusaba. Sigamba nti ofuna ekizibu ne weekanga n'ogamba Yesu. Nedda, n'oba tonnafuna kizibu musabe. N'oba weebasa omutima gwo gujja kuba gwamanyiira okusaba nga gubeera gusaba. Omulabe Sitaani akosa bingi okutusanyalaza mu mwoyo. Abantu bangi abakulira amakampuni agamu amanene ku nsi kuno bagenda mu nnyanja ne batuula ku mmeeza ya Sitaani ne bamutwalira ebintu bye bakola eby'amakampuni gaabwe. Sitaani n'akola ebintu ebifaanira ddala ng'ebyo ne babireeta eno ku nsi ne bateeka mu makampuni ne babitambuza ba agenti ba Sitaani mu nsi yonna. Mukama wabikula amaaso go osobola okukola ebintu bino byonna bye njogerako mu butuufu bwabyo we biri. Olina okusabira buli kimu. Bingi bye tulaba mu nsi kyolaba si we kiri, kyolaba si we kiri. Bayibuli etulaga bulungi olaba John chapter 12 verse 31 egamba nti Sitaani ye prince w'ensi eno. Sitaani ye kwegamba yalinga omufuzi w'ensi eno. Ebintu bingi ebikola mu nsi eno kwegamba yabikulira. Y'ensonga lwaki olaba nti essente z'okozesa mu nsi yo tezikubibwa mu nsi yo, zonna yasalawo zikubibwe wamu. Ne passport gy'olina tekubibwa mu nsi yo, zonna ziva wantu wamu kuba bye bintu byakozesa okufuga ensi eno. Y'ensonga lwaki akabonero ke akateeka ku ddoola ate ddoola yeefuga ensi yonna, so nga ddoola si ye ssente esinga omuwendo mu nsi yonna wabula yeefuga ne ssente endala yonna. Omulabe Sitaani yafuga ensi eno. John chapter 14 verse 30 naye ekiraga. John 16:11 naye ekiraga. Bingi bye tulowooza mu nsi si we biri.
enyimba z'owuliza ku lediyo, amawulire g'osoma, TV gy'olaba, obubonero bungi bwa sitaani obujja mu maaso go busanyalaze omuntu ow'omunda, obeere ng'oyagala bintu bya nsi eno, bwenzi, kwagala ssente, kwagala ttutumu, kwagala abantu bakwagale, byokka nga sitaani byagala tuteeke mu ndowooza zaffe. Y'ensonga lwaki bangi mu kanisa twesanze nga ebirowoozo byaffe, emitima gyaffe byonna tubitadde mu kwambala. Ayambadde obulungi gwe twagala tule mu maaso, tumuyisa bulala, tumuddaabiriza, tumwaniriza bulala n'oli atayambadde bulungi, kubanga amaaso gaffe galaba bino ebyokungulu, so ye Mukama atunuulira mitima. Mukama waffe Yesu Kristo wabikula amaaso go g'omwoyo asobola okulaga enguudo bbiri, nga waliwo oluguudo olutono, waliwo n'olunene. Oluguudo olutono nga kuliko omusajja ayambadde obubi ali mu kuyita abantu ababuulira ekigambo. Oluguudo olunene nga kuliko omusajja ayambadde amasuuti anyirira, ayambadde engatto ennungi naye ng'ali mu kubuulira njiri. Naye ng'abantu olw'okuba balaba oli ennyambala ebintu bye yeetonyeetonye, bonna baddukirawo oli engeri gy'alabika. Naye oluvannyuma abantu bangi nga bamaze okugenda ewooli, n'abatono nga bagenze ewooli abuulira obutuukirivu n'okwenenya, ono ayambadde obulungi ne yeeyoleka nga ye sitaani, n'amayembe ne gavaayo, bangi ne bejjusa, naye ng'obudde buyise. Oli ayambadde obubi gwe batayagala kuwuliriza, gwe batayagala kumanya, ne yeeyoleka nga yalimu eddoboozi lya Katonda, naye ng'obudde buyise ne bejjusa. Y'ensonga lwaki bw'oba owuliriza ekigambo kya Katonda todduka genda kugoberera byamagero muganda wange. Noonya Yesu Kristo ayagala abe n'enkolagana naawe gwe omuntu, kuba ye yakutonda, akwagala nga wayagala omuntu yenna gw'ola mu Bayibuli, nga bwayagala Musa, nga bwayagala Aburahamu, nga bwayagala omutume Pawulo. Naawe bw'akwagala okwagala kwe kumu, wabula muzuule, munoonye ojja muzuula. Ayagala omanye eddoboozi lye, igwe naye mubeere muntu omu. Tujjukire ekkubo erigenda mu muliro ddene, ekkubo erigenda ewa Mukama Katonda tono. Otambulidde ku kkubo ki aliyo muganda wange? Mukama atuwadde ennyiriri nnyingi ng'atulabula, era bwe tulaba mu kitabo kya 2 Corinthians chapter 4 verse 4, Mukama yayogera n'agamba Katonda omutono w'ensi eno azibye amaaso g'abo abatakkiriza. Y'ensonga lwaki tebasobola kulaba kitangaala ekiri mu njiri, ekiraga ekitiibwa kya Kristo nga kye kifaananyi kya Katonda ekiri mu ffe. Oyo ow'ensi eno, Katonda omutono afuga ensi eno ye sitaani, yazibye abantu amaaso. Era Mukama waffe Yesu Kristo w'oba owulira eddoboozi lye asobola okukubuulira. Mukama waffe Yesu Kristo yagamba nti abaana b'omulembe guno tebaagala kugoberera ekkubo liri ettono erigenda mu ggulu, kubanga ekkubo eryo lirimu okugezesebwa, lirimu obugumiikiriza, lirimu okwagala n'okulaga abalala okwagala. Mukama waffe Yesu Kristo ebintu bingi asobola okukulabula, kubanga abantu b'ensi eno yagamba abaana b'omulembe guno batunuulidde obulungi obw'okungulu ne batatunuulira ekyo eky'omu mwoyo. Batambula olw'ekyo kye balaba, si olw'ekyo kye bakkiriza n'emitima gyabwe. Mukama waffe Yesu Kristo yayogera n'agamba abaana b'omulembe guno batunuulidde ebyo ebimasamasa, ebyo ebyegombebwa bye batunuulidde. Omuntu agenda mu kkanisa olw'endabika y'ekkanisa, si olw'enkolagana ye gy'alina ne Mukama Katonda. So nga Mukama ye atunuulira mitima, Mukama atunuulira mu mutima gwa muntu. Katube nga mbuulira enjiri, Mukama agenda kutunula omutima gwange mbeere mu maaso ge nze nga nze, naawe ojja kubeera mu maaso ge. Y'ensonga lwaki olina okutereeza omutima gwo maaso ge. Ali yampuliriza, noonya Mukama Katonda wo ojja muzuula. Mukama ayogera mu Yokaana 12:4, yagamba omulabe azibye amaaso gaabwe amaaso n'akakanyaza emitima gyabwe. Era Mukama asuubiza, walaba Zabbuli 84 olunyiriri olwokutaano, Mukama ayogera n'agamba bwe banaa tebakyusizza, ye Mukama annyini agenda bawa emitima egigoberera ebyo bye beegomba, ekiri mu Zabbuli 84 olunyiriri olwokutaano. Bo bwe banaaba tebakyusizza, Mukama annyini agenda bawa emitima eginaagoberera ebyo bye beegomba, kubanga balina okukyusa beenenye.
era n'abo abagoberera sitaani bakimanyi mu mitima gyabwe nti olunaku olusembayo bagenda kuzikiribwa mu nnyanja ey'omuliro, bagenda kuzikirizibwa. Ekyo bakimanyi bulungi mu mitima gyabwe, era bakimanyi Katonda gy'ali wa ddala, bamanyi geyeena gyeri, bamanyi n'eggulu gyeriri. Bwe tula mu kitabo kya 2 Corinthians chapter 1 verse 22 watulaga nti Katonda yatuteekako akabonero ak'obwannannyini. Gwe nange yatuteekamu omwoyo we mu mutima gwaffe, oyo omwoyo akubuulira nti kino kituufu, kino kikyamu, n'akulumiriza mu mutima gwo. Ako kabonero Mukama ke yateeka mu mutima gwaffe ng'akabonero ak'obwannannyini akalaga nti ye kitaffe gwe tulina okugoberera. Era tulaba kyawandiikibwa n'osoma 2 Corinthians chapter 3 osoma verse ey'okubiri ne verse ey'okusatu. Walaga bulungi nti gwe ali yawuliriza, gwe baluwa kwe tuwandiise, gwe baluwa ya Mukama Katonda, gwe ali yawuliriza, gwe baluwa ya Mukama Katonda, gwe baluwa ya Mukama Katonda eyewandiikiddwa ku mitima gyaffe abakuweereza ekigambo kya Katonda. Era ebbaluwa eno emanyiddwa era neesomwa gwe kennyini awuliriza, era oli mujulizi nti owulidde, era ebbaluwa ya Mukama Katonda ogifunye, era wulira ogabana n'abalala ekigambo kya Katonda ekibulira obutuukirivu n'okwenenya. Naawe oba ogabira ebbaluwa ya Katonda abalala nabo bagisome. Ebbaluwa etawandiikiddwa wiino, naye ebbaluwa ewandiikiddwa n'omwoyo wa Katonda ku mitima gy'abantu. Okusalawo kuli mu mutima gwo, olina okumanya Mukama Katonda wo gw'ayagala ogenda mu ggulu. Tulaba Apostle Paul, omutume Paul yayogera, bw'olaba mu kitabo kya 2 Corinthians chapter 4 verse 6, Mukama yayogera n'agamba Katonda yagamba wabeewo ekitangaala awali ekizikiza, era ne wabaawo ekitangaala awali ekizikiza. Ekitangaala ne kyakira mu mitima gyaffe. Mu mitima gyaffe ekitangaala ne kituleetera okumanya Katonda, ekitiibwa kya Katonda. Ekitangaala kya Katonda ne kituleetera okumanya Kristo. Era y'ensonga lwaki nga bwe kiwandiikwa mu 2 Corinthians chapter 6 verse 11 twogera naawe nga naffe tuleetese emitima gyaffe gyonna okubulira ekigambo kya Katonda. Kya bwereere, weenenye, tambulira mutuukirivu, ogendagenda mu ggulu. Tokweka kibi kyonna mu mutima, Mukama atunuulira mutima. Weenenye, gwe nga gwe ojja kumira mu maaso ga Katonda wekka nga tolina famire yo, tolina mukyala wo, tolina mwami wo, tolina baana bo wadde abazadde bo. Igwe nga gwe ogenda kumira mu maaso ga Katonda. Akaseera gye kali, okyayiri mulamu ku nsi, olina akakisa akeenenya, olina akakisa akeenenya. Oyina ekifo mu mitima gyaffe ffe abakubulira ekigambo kya Katonda. Oyina ekifo mu mitima gyaffe nti tugenda kubeera wamu mu mwoyo, era mu mwoyo tujja kufa wamu, tujja kuva wamu mu bulamu bw'ensi eno mu mwoyo, ng'era bwe kiwandiikibwa mu kitabo kya 2 Corinthians chapter 7 verse 3. Naawe tambuza okwagala kwa Yesu Kristo eri mulirwanaawo, kaabe wa ddiini ki, kaabe wa ggwanga ki, kaabe nga yankana atya, tomusalira musango, wabula mujjuze okwagala, mulage okwagala. Katonda yali yatonda Sitaani, Lucifer, nga yenna ayakayakana, ng'aliko amayinja agakayakana. Y'ensonga lwaki yafuna amalala. Kati olw'okuba yalina amayinja agakayakana, ate amayinja ago agakayakana Mukama yagamuggyako. Mukama waffe Yesu Kristo we yava ku musaalaba yagendayo mu geyeena n'agamuggyako gonna, agakayakana n'agamuggyako. Kati Sitaani ku nsi aleeta ebintu byakayakana asike endowooza z'abantu, so nga Katonda tali mu bintu ebyakayakana bye tutunuulira. Tutunuulira bulungi bwa ntebe ze tutulamu mu kanisa na bulungi bwa kanisa. Katonda waffe mwoyo, munoonye mu mwoyo ogenda muzuula. Tali mu ebyo ebintu, ali mu mutima gwo. Ekifo kyokka Katonda wayinza okutuula mu kifaananyi kye, mu kikula kye, mutima gwo. Ecclesiastes chapter 3 verse 11 wakulaga nti Katonda ku nsi kuno ekifo wasobola okutuula mu mutima gwo, kuba yateeka emirembe n'emirembe mu mutima gwo. Mutima gwo wanene nnyo Katonda atuulawo n'ateekawo obwakabaka bwonna, gwe mutima gwo. Yongera omuwa emmere y'omwoyo. Ekikula kya Kristo munda mu ggwe kigenda kukula, kyongera okweyoleka, otandika okuzuula omuntu wo ow'omunda. Noonya okusooka obwakabaka bwa Katonda.
Matayo 6:33 tusooke tunoonye obwakabaka bwa Katonda olwo tunaabuzuula ife tuyingire obwakabaka bwa Katonda. Ife n'obwakabaka bwa Katonda tugenda kubeera kimu, ffe ne Kristo tugenda kubeera kimu. Olwo Kristo anaabeera mu ffe nga tuli kimu, ajje mu nsi ng'ayita mu ffe ffe nga tumaze okuzuula obwakabaka bwa Katonda. Ye obulamu ng'ali mu ffe, tujje eri ensi etalina bulamu bwa mwoyo. Katonda aleeta obulamu obw'omwoyo ng'ayita mu ffe. Yensonga lwaki ffe tulina okusooka ne tumumanya. Yensonga lwaki mu kitabu kya Colossians chapter 3:1 Mukama atugamba tuteeketeeke emitima gyaffe nga tutunuulidde ebintu ebyo ebya waggulu Kristo waali waatudde ku mukono gwa ddyo ogwa Katonda. Tutunuulire ye. Ate olaba wetula mu kitabu kya 2 Peter chapter 2:4 walaga nti olaba Katonda teyasobola okusonyiwa bamalayika abaali boonoonye n'abasindika mu geyeena n'abateeka ku njegere mu kizikiza babeereyo okutuuka we banasalira omusango bamalayika. Tujjukire geyeena ya ddala, era abantu bangi bafuna ebintu bya njawulo eba bavudde mu bulamu bw'ensi eno ku geyeena. Bafuna ebintu bya njawulo, balaba ebintu bya njawulo ku geyeena. Okusinziira kw'oli, okusinziira oli ebyonoono bye nga bwe bibeera, Katonda abalaga ebintu bya njawulo. Abamu mu geyeena balaba ebiwuka. Bayibuli etulaga waliyo ebiwuka, abalala balaba engeri y'amakomera, abalala babeera mu muliro gwokka, abalala babeera awantu kwegamba wali obulumi nga bamusibye ne dimoni zimubonyaabonya. Ate waliwo n'abalala kugamba w'ova mu bulamu bw'ensi eno bangi basanga kye bali batasuubira, kye batalowoozanga nako. Kubanga ekisooka kwewunyisa ova mu bulamu bw'ensi eno, w'ova mu mubiri gwo oba omanyi okyali mulamu. Wabula ekikwewunyisa olengera omubiri gwo wali kyekitandiko gwe, naye gwe oba omanyi oli mulamu era n'abantu ng'obalaba. Ekikwewunyisa woogenda okwate ku muntu, kuba bawulira boogera nga bagamba ofudde nga bakaaba, naye woogenda okwate ku muntu obagabe banneewe ndi mulamu, ogenda omukwatako nga omuntu gw'okwatako alinganga kwegamba ataliwo ng'olinga akwata empewo. Kumbe ye muntu waali mu nsi wabula gwe wafuuse ow'omwoyo. Ekintu ekikwewunyisa nnyo noga yimbadde ki ng'olaba abantu obakwatako naye ng'engalo zo ziyita mu buyisi mu mibiri gy'abantu. Lw'okizuula tebakulaba, lw'okizuula tebakuwulira, era olw'okizuula nti ovudde mu bulamu bw'ensi eno, era olw'okizuula nti okufa tukyusibwa bukyusibwa ne tudda mu nsi endala ey'omwoyo. Era otandikirawo okukaaba amaziga ng'otegedde ovudde mu bulamu bw'ensi eno, otandikirawo okulowooza abantu boolese ku nsi, abaana. Naddala oli singa abadde avudde mu bulamu bw'ensi eno, katugeze nga oba abadde azaala, atandika kulowooza kaana kakato ka bebi, neebuuza ani anaakalabirira nga ye, ani anaakayonsa. Ebintu ebyo abantu bibatuukako nga bavudde mu bulamu bw'ensi eno. Kuba bangi tebafaayo kunoonya bulamu obw'omwoyo ng'akyali mulamu. Bw'oba okyali mulamu, Mukama asobola okukulaga ebintu bingi mu mwoyo n'abikula amaaso go. Kati n'okufa tekubeerawo kuba gwe si gwe guba omulundi gw'okuva mu mubiri, si gwe guba omulundi gw'okutuuka mu ggulu, si gwe guba omulundi gw'okwegamba okubeera mu nsi endala. Kubanga oba wabeera muntu wa mwoyo ng'okyali mulamu. Katonda ayagala tubeere abantu ab'omwoyo kuba ye mwoyo. Naffe era tubeera ab'omwoyo tujja musanga mu mwoyo, tujja mumanya. Mukama akulinze obeere ow'omwoyo, yeerage gy'oli omutegeere. Okufa ne tuva mu bulamu bw'ensi eno nga tetwenenyezza, tuba tujja kwejjusa kubanga owulira obulumi mu mutima gwo noga kale singa nejjusa, singa namanya. Tujjukire Mukama waffe Yesu Kristo akwaniriza gwe yenna, kubanga ye Taata alabirira abo abafiiriddwako abazadde bonna. Jangu n'onava mu nsi ajja kulabirira abaana bo. Sooka omuzuule ng'okyali mulamu, obe n'enkolagana naye, oleme mulinda mu kizibu. Ye muzadde atagenda kukuyiwa, ye muzadde abeerawo. Eddoboozi lye libeerawo ne obeera mu ntaana, era ye Mukama, era osigala owulira eddoboozi lye. Abantu bangi okugeza waliwo abamu bw'ava mu mubiri gwe n'abeeraawo, abantu abalaba nga bakaaba, abalaba nga bagamba omuntu waffe avudde mu nsi naye nga talina kyakkola, abalaba bakaaba naye bo tebamulaba, ne wayogera nabo tebamuwulira. Naye nga essaawa eyo osobola okulaba abamu alaba bulabi nga empewo egy'omuyaga ogw'amaanyi nga gujja guyingira mu kisenge we bali waba katugeze oba ali mu ddwaliro, agenda okulaba omuyaga gumusitula nga awewuka nga kipapula, naye nga naye talina kyakkola kuba omuyaga gumusitula, empewo emusitula,
n'alaba nga wewukanga kipapula naye ng'empewo eringa erimu oba emikono egimuwaniridde kuba engeri gyemuwanirira ng'olaba nti empewo eringa etegeera ng'olaba yeegendereza engeri gyemusituddemu. Wabula empewo emutwala butwazi n'emwera ng'ekipapula n'emutwala mu kifo ekirala, kati ate eyo mu kifo ekirala agenda mu kutya, kati eyo gy'asanga ekizikiza. Abamu kyekyo kye balaba, eyo gye bamututte empewo n'egenda n'emusuula eyo gy'asanga ekizikiza nga takyalaba bintu bya ku nsi birala. Ate oluusi n'alengera ekitangaala nga kiri wala n'atandika okudduka ng'agenda ewala ekitangaala eyo, ssaawa eyo aba yekka nga tamanyi kiddako, naye omutima gumukubira ekintu kimu, ajjukira nti waliyo eggulu waliyo ne geyeena. Era mu mutima gwe amanya gy'alaga kuba aba amanyi ki ky'alina mu mutima gwe, aba amanyi enkolagana ne Katonda, aba amanyi obulamu bw'engeri gy'abadde abutambulizaamu, era abadde abajjukira oba yeenenyezza oba nedda. Alengera ekitangaala nga kiri eri walako, atandika okudduka ng'agenda wala ekitangaala, naye gy'akoma okisemberera nakyo kyongera okweyongerayo, gy'akoma okisemberera nakyo kyongera okweyongerayo. Ate abalala wabava mu bulamu bw'ensi abamu alaba abantu babiri nga bajja nga bawanvu bajja waali ng'agenda kufa ng'amaze okuva mu bulamu bw'ensi eno. Abamu alaba abantu babiri nga bajja abasajja ba kiwago ne bajja ne bayimirira waali. Olw'okuba bawanvu tasooka kutunuulira feesi zaabwe, alaba mibiri gyabwe, ate aba amanyi n'abantu abamwetoolodde babalaba, kati takifaako nnyo, naye agenda obbatunuulira waggulu. Abantu abo balina emitwe naye emitwe tebalina feesi. Kyenva nga tebalina feesi, emitwe giringa nga olaba omuntu w'anaasala enviri nga zonna n'azimalako, bwe bafaanana emabega mu mutwe ne mu maaso. Tebalina matu, tebalina nnyindo, tebalina maaso, tebalina mimwa. Kati ekyo kisooka ne kimwewunyisa, oluusi n'awoggana. Abamwetoolodde nabo batunuuleyo balaba abantu batunuulidde. Kati ekisinga omwewunyisa ng'alaba abamwetoolodde tebabiriiko. Era kwegamba abantu kuba ezo ziba dimoni, sitaani abaazinonye ng'akimanyi omwoyo ogwo gugwe, kuba sitaani omwoyo emyoyo egijja agimanya, kuba buli kibi ekiri munda mu ffe eba dimoni. Kati eyo dimoni yeetwala obubaka n'egamba omuntu ono avudde mu bulamu bw'ensi. Kati eyo dimoni yeeyita ziri dimoni. Abasajja abalabika ng'abasajja abawanvu be bajja ne banoona omwoyo gw'oyo omuntu, kuba ye sitaani ayagala myoyo, akimanyi gino emibiri gikoma wano ku nsi, ate gino emibiri eringa nga olaba ebbaasa. Kati bwe baba bajjamu omwoyo obanga ajja ebbaluwa mu bbaasa, era okizuula nti gino emibiri gyaffe mazima tegirina mugaso. Y'ensonga lwaki Mukama waffe atugamba tubeere bantu ba mwoyo, tuleme okutunuulira ebyetaago by'omubiri, okwegomba kw'omubiri. Era zino dimoni ezifaanana ng'abantu abawanvu zo zikwata bukwasi, kuba emu eyimirira ku mukono gwa ddyo, omulo gwa kkono, zikwatako bukwasi, omwoyo gwe ne guvaamu, omwoyo gwe ne guvaamu, omubiri gwe ne gusigala awo. Ate omwoyo gwe guvaamu gwo soolo yo ebeera efaanana bubi n'okusinga omubiri gwe guli, kubanga oba ogenda mu geyeena naye oba ogenda mu ggulu ovaamu ng'omasamasa ekitiibwa, kuba oba ovaamu oba olina sipiriti. Sipiriti eyo ya Katonda, omwoyo wa Katonda gwe yakuteekamu aba akulimu. Oba ogenda mu ggulu kuba omwoyo oli kyekitangaala ekikulimu kyekyongera ne kyakaayakana, naye oba ogenda mu geyeena omwoyo ogwo guddayo ewa Katonda. Katonda azzayo sipiriti ye gye yakuteekamu, ogwo omuliro ekitangaala ekikulimu kiddayo. Kati ye sitaani n'atwala soolo yo. Kati soolo yo era eba ewulira ng'erina amatu, ng'eraba, ng'era eba kusuna era owulira, naye obulumi buba bw'amaanyi okusinga obulumi obw'oku nsi eno gye tulimu. Era obalaba abasajja abo nga bakutwala, obalaba nga bakutwala, naye woba otambula weba batwala soolo y'omuntu atambula nga eyeeweseemu, kwegamba aba alina kyetisse ku mugongo, kuba ebi byonna bye tukola ku nsi byekwata ku soolo yaffe. Buli kibi kye tukola kyekwata ku soolo yaffe. Nga bw'olaba nti w'okuba ekifaananyi ne kamera etereka ebifaananyi ku memory card. Kati naffe ku nsi soolo yaffe bw'oba okyali mu mubiri teraba, wabula soolo yaffe erina enkolagana n'obwongo, ekwatagana n'obwongo. Kati buli kintu kye tulaba n'amaaso gaffe kijja ne kyewandika mu bwongo bwaffe. Kati ekyo ekifaananyi kiri mu bwongo bwaffe kyekigenda ne kibeera ku soolo yaffe. Kati buli kintu kyonna mu bulamu gy'oyise gy'obadde byonna biri ku soolo yo. Kati kye tugamba Mukama waffe tunaaza n'omusaayi gwe, ebyo byayozaako ku soolo n'otukula.
yensonga lwaki tugamba Mukama atunaaza n'omusaayi gwe n'atunaazaako ebibi. Kati ebyo ebibi bibeera ku soolo, kati soolo gye njogerako. Kati ezo demoni we zijja soolo mu mubiri, ebibi byonna bibeera mu mugongo gw'omuntu ng'omugugu gwe yeetisse, era atambula bimuzitoowerera. Ayinza n'okutunula emabega n'abuuza ki kye neetisse. Era demoni ezimubulira ne zimugamba ebyo ebibi, era zimubulira nti ogenda kukungula ekyo kyennyini kye wasiga, gwe kennyini ky'oyinako obuvunaanyizibwa kye wasalawo n'olonda nga tewali akukase. Demoni zimubuulira, era omuntu atandikirawo okuwulira obulumi, atandikirawo okuwulira nga yali yeetaaga yeenenye, awulira obuzito bw'ekibi kye. Bangi abanava mu bulamu bw'ensi eno obonaaba teweenenyezza, byenjogera ojja biraba ate ojja kujjukira nti wawulira. Yensonga lwaki ali yampuliriza muganda wange, weenenye, yaniriza Yesu Kristo tuve mu kibi, tambulira mu butuukirivu, ove mu kibi, kye kisinga obukulu. Oteeketeeke omwoyo gwe nga gwe osobole okugenda mu ggulu. Oteeketeeke omwoyo gwo, kubanga ku kkanisa okusabira kirungi, naye ne banakuwa obunnabbi, ne banagobamu emizimu. Muganda wange gwe nga tovudde mu kibi, ng'okyali mu kibi, ng'oganya okujja ekibi mu mutima gwo, weenenye Mukama, omalire okuva ku makubo amakyamu, osimule ennamba mu ssimu zonna z'omanyi sitaani z'akozesa okutwala mu kibi. Ebyo ng'okyabisigaza munne, ekyo yenkolaganayo ne sitaani awo eri. Ebyo tulina okusooka ne tusazaamu ne tuva ku bintu by'ensi eno. Olwo Mukama omwoyo we ajja kujja atuule mu ggwe. Naye ne tunaanoonya Mukama nga ffe kennyini tetuvudde mu kibi, munne Mukama tagenda kujja atuule mu ffe, kubanga ye mutukuvu, omwoyo we mutukuvu, ayagala kutuula watukuvu. Yensonga lwaki tulina okusooka tuyonje ennyumba yaffe, omutima gwaffe, ye alyoka ajje atuulewo, kubanga w'alina okutuula awo wennyini ffe kennyini we tutadde ekibi, we tuganye okuva mu kibi. Mukama w'atuula awo wennyini n'ekibi we kituula. Omuntu wava mu bulamu bw'ensi eno, ekiseera ekyo nga demoni ezo ezitalina feesi zimutwala, ajjukira ab'eŋŋanda, ajjukira ab'emikwano, atandika okuwulira nga ennaku n'agamba naye oba bo balitegeera ku nsi singa balabye ebiriwo, oba osanga waliwo omuntu eyali balabudde. Ebyo byonna bitandika okugita mu mutima gwe, naye ng'ajjukira obudde buyise. Atandikira okwejjusa n'agamba singa aliwo omuntu yenna alabye demoni zino n'alabula abali ku nsi, bo ne beenenya. Ekintu ekyo kitandika omujjira munda mu mutima gwe ng'akirowoozaako. Era demoni zino zikwata omwoyo gw'omuntu ne zitandika omukuba nga zigamba tambula, nga zikulaga gy'olina okugenda mu nsi ey'omwoyo. Era w'otandika okutambula olengera n'abantu bangi ababa bavudde mu bulamu bw'ensi mu kaseera ke kamu, nabo balengera nga batambula nabo, buli omu emutwe aba agutunuzza wansi, ng'awulira ennaku, ng'awulira okuswala, awulira okwejjusa, ajjukira omukisa gye yafuna okwenenya. Bingi nga bwe mbuulira, bingi bajja biraba bangi, naye weenenye, weewala ebyo byonna, oyanirize Mukama ajje mu mutima gwo, ojja mumanya. Yagamba endiga ze ziwulira eddoboozi lye, ojja ddiwulira, teyalimba. Era mu kaseera kano nga demoni zikutwala, otandika okumanya nti mazima igwe ng'omuntu omu, gwe ogenda okusasula omuwendo ogw'ebyo byonna ebivudde mu kibi, gwe kennyini ng'omuntu bye wakola. Si famire yo, si baana bo, si pasitawo, si bantu b'osaba nabo, wabula gwe kennyini omanya nti omugugu gwonna gwa buli kibi ogwetisse. Yensonga lwaki we twenenya Mukama atusonyiwa buli kimu, naye okwenenya ng'okijja mu mutima gwo ng'ate omaliridde okuva mu kibi, kuba ye atunuulira mutima. Kati we twenenya n'akamwa, naye ne tusigala nga tutambulira mu kibi, nga tetuli beetegefu kuva mu makubo gaffe makyamu, era Mukama atulaba. Yensonga lwaki olina okwenenya n'okabira Mukama n'ogamba Mukama neenenya onsonyiwe, nkulwisizza nnyo Mukama, n'ogamba Mukama njatula ekibi kino, ngenda kivaako, nsonyiwa Mukama, nze omuzibe w'amaaso, nze kiggala atawulira Mukama gw'ogambye emirundi egiwera. Mukama nsonyiwa, ompa obusobozi okuva ku bibi kino na kino na kino obyogere. W'omala okubyatula n'akamwako, katandika obyatule na mutima nga toyatula na kamwa. W'omala sirika obeeraawo nga tolina ky'osoma, tolina ky'owuliriza, otandika okusaba te mu mutima gwo nga wano mu kamwa tolina ky'oyogera.
kuba kati ekikutendeka okuyingira ensi ey'omwoyo yatula muli mu mutima gwo osaba okabire Mukama wano Kamwa tolina kyoyogera ate tobeera mu bantu kulaga muntu yenna kuba essaawa eyo yo gwe ne Mukama oyo ayalaba omutima gwo eyo ejja kuba ntandikwa y'omutima gwo nga w'omusaba mu mutima gwe ng'oli naye agenda kudda mu mutima nga gwe naye mmwe mukimanyi ojja kwewuunya era ojja kuba mujulizi ti Yesu Kristo teyalimba kyeyayogera ti endiga ze ziwulira eddoboozi lye era azimanyi. Dimoni we ziba zikutwala essaawa eyo olowooza ku by'obugagga oba obadde mugagga ku nsi lwojjukira n'oga ekitegeeza bibadde tebina makulu ekitegeeza okuba n'ebifo ebyettutumu tebina na makulu ekitegeeza okuba omuntu amanyiddwa mu nsi tekirina makulu ojjukira n'oga byonna tebyalina makulu singa nabisuula oba singa nabiwa abaavu ku ssaawa eyo ojjukira kuba olaba enkumu n'enkumu z'abantu ku nsi abavudde ku nsi bonna nga mutambula ku layini kuba dimoni zino ezikukulembera nga zikutwala omwoyo gwo sooluyo olengera n'abalala nga dimoni zibakuba zibagamba tambula dimoni zigenda ate zibajjukiza jjukira emikisa gye walina okwenenya. Dimoni zoogera byonna zikujjukiza ate nga bwe zoogerera waggulu nga weziseka newankubadde tezirina mumwa naye zibeera ziseka era ng'owulira okuseka kwazo nga zikujjukiza wawulira baakubuulira naye walibadde weenenya. Era mu kaseera kano abantu abasinga obungi emyoyo gyabwe baba batunudde wansi batambula naye nga batunudde wansi nga bawulira ennaku nga waliwo akasirise kwegamba we babeera ensi yaabwe wabeerawo akasirise kali ak'amaanyi dimoni zokka nga ziseka naye nga bonna emitwe batadde wansi nga bawulira ennaku okwejjusa naddala abo bangi nga tugeze abadde afunye kabenje n'ava mu nsi eno nga tafunye wadde akakisa akeenenya so nga yali amanyi nti alina obudde obwenenya. Mutambula ebbanga ddene dimoni zino nga zigenda zibagoberera mutambula ebbanga ddene kubanga ze zibatwala zibatuuse wa sitaani kuba sitaani muheero mu geyeena sitaani naye yafugayo nga bw'olaba nti wano mu nsi wogenda mu kkomera osanga omusibe naye ng'ate yakulira abakomera abasibe abalala ate yababonereza naye ng'ate naye musibe kati ne mu geyeena sitaani yeefuga buli abajjayo newankubadde naye ali mu muliro naye ayongera obbabonereza so nga tujjukire Mukama kyatugamba etula mu Romans chapter 6 verse 23 Mukama atugamba nti ekyo ekisasulwa okuva mu kibi kufa naye ekirabo kya Katonda bulamu obutaggwaawo mu Kristo Yesu Mukama waffe. Mukama atutegekedde ekirabo ate Mukama atugamba saba ojja kuweebwa munoonye ojja muzuula konkona ku mulyango bajja kuggulirawo. Omuntu wakonkona aba akola eddoboozi ab'omunda bategere waliwo ali ku mulyango bajje baggulewo. Ddoboozi ki ly'okoze ng'osaba Mukama Katonda ng'oyagala mumanya nga weenenya ng'omulaga nti ddala oyagala mumanya weenenyezza ovudde mu kibi ogondedde ebyo by'ayagala olina okwagala eri muliraanaawo osonyiwa buli omu toterese bukyayi mu mutima gwo kubanga newonaasiiba emyezi gyonna naye nga tovudde mu kibi gwe kennyini toyagala kwenenya olina obutasonyiwa olina ekibi ky'otambuliramu muganda wange n'onaasiiba emyezi gyonna Mukama ali kumpi nnyo naye togenda mulaba sooka ove mu kibi sooka olongoose omutima oggyemu buli kibi omwoyo we ye agenda kujjabuzi gwe kasi tojjamu ekibi omwoyo we ye nga ajjatuula ali kumpi awo alinda ekibi kiveewo ajjatuule ali kumpi nnyo ye abeera asaba busabi ekibi kasi tokijjamu omutima gwo ne guba ng'ogw'omwana omuto ye nga ajjatuula ng'oggyemu okweraliikirira oggyemu okutya kuba byonna bya sitaani kuba okweraliikirira tekulina kyekwongerako okutya tekulina kyekwongerako kati ye ayagala sitaani tutambulire mu kutya mu kweraliikirira bitujje ku Katonda tujje okukkiriza mu Katonda kuba oba oweraliikirira oba obusabusa ne Katonda oba anaakuddamu wabula gwobeera mu kimu nga weeralikira bweraliikirizi ng'oli mu kutya ne bw'oba osaba naye muli obusabuso ga Katonda laika tajja nabikola olw'okutya. Ezo dimoni we zitwala omuntu we zibatwala abantu mu layini emyoyo gyabwe nga zibolekereza eri sitaani we zibatuusa eri sitaani era olumulaba bonna bategeera nti oyo sitaani balaba amayembe ge balaba okweraga balaba engeri gy'aseka bategeera butegeezi nti oyo sitaani era abantu abasinga batuuka wali sitaani
kuba bajjira mu layini bajja demoni zibatuusawo nga bali mu layini omu ku omu. Buli atuuke wa sitaani, sitaani abeera alina byamubuuza. Sitaani abuuza omu ku omu era sitaani abajjukiza namuga ajjukira emirundi gye wasaba naye ekibi kyakusinga amaanyi. Ebyo sitaani abyogera nga obiwulira. Mu kaseera kano abantu babakaaba mu mitima gyabwe ate bangi babeera bagamba sitaani nga bamugamba tuleke tuddeyo ku nsi tujja kwenenya. Era sitaani n'abagamba wano tewali kusonyiwa, okusonyiwa kuli mu nsi yammwe, wano tewali kisa, tewali kusonyiwa, mwalina akakisa kenenya nga mukyali balamu. Era buli muntu ajja maaso ga sitaani kuba zo demoni ezibaleese zibawali nga zisirise nga tezinyega. Ate demoni buli muze ogwawangula omuntu oyo, katugeze omuntu aba abadde anywa omwenge, anywa sigala, eyo demoni eba eyamuleetera omuze ogwo ebeera wali ng'ejaganya maaso ga sitaani, nga sitaani ajeebaza okuleeta omwoyo gwe, okuleeta omwoyo gw'omuntu oyo mu geyeena. Sitaani aba ajeebaza. Kati buli muntu asembera maaso ga sitaani, sitaani asooka babuuza ebibuuzo bisatu. Ebintu bino nga we buwulira waliyo abajja okutuukawo era balimanya nti baawulira. Sitaani asooka babuuza ebintu bisatu. Asooka kugamba wali mu nsi, lwaki tewamwaniriza mu mutima gwo? Era ababuuza wali mu nsi, lwaki tewamugondera? Era abagamba wali mu nsi, lwaki tewamuweereza? Ebyo ebintu bisatu sitaani abibabuuza. Kuba ye sitaani tasobola kwogera linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, wabula abagamba wali mu nsi, lwaki tewamukkiriza? Lwaki tewamugondera? Lwaki tewamuweereza? Kubanga sitaani bajja omu buli atuuka maaso ga sitaani, sitaani amubuuza ebyo ebigambo bisatu. Era wamala omubuuza sitaani n'amulaga, kuba sitaani naye abalaga eringa nga wolaba sikuriini, akulaga ebintu ebyali ku nsi, n'akulaga emirundi gye walina okwenenya, akulaga emikisa gye walina okwenenya. Yensonga lwaki yali yampuliriza tuleme kubeera nga mu kkanisa twatula Yesu Kristo ate bwe tubeera mu bantu bannaffe eno ebbali ate ne tweyisanga abantu b'ensi, ate mu kkanisa ne tulaga nti tuweereza Mukama Katonda. Ekibi ekiri mu mutima gyaffe kye kigenda otutwala mu ggulu. Ekibi tekikirizibwa mu ggulu kubanga ekibi kikula kya sitaani. Sitaani takkirizibwa mu ggulu. Yensonga lwaki yagala ayite mu demoni abeere munda mu ggwe, wabeera munda mu ffe. Akimanyi demoni weekubaamu tekkirizibwa mu ggulu, ekyo kiba kibi. Kati amanya buli ngeri oba ojja kgenda mu muliro kubanga demoni ekubeeramu abanga sitaani yenna mu bulamba abaakulimu. Ate kyovula ne Kristo wajja mu ffe abanga Kristo yenna ng'akulimu. Kati lwe lutalo oluli awo, sitaani ayagala ajja abeere mu ffe ne Mukama waffe Yesu Kristo agamba ffe ennyumba ye, ffe ennyumba ya Mwoyo Mutukuvu. Aye ne demoni nazo zaagala zibeere mu bantu naye bazigobamu zigamba kati oyagala tugendewa. Naye nga nze naawe tulina obuyinza, buli omu olina obuyinza ogoberera Mukama oba okwaniriza demoni emize n'ogireka mu bulamu bwo n'oteenenya. Yensonga lwaki abo baweereza sitaani, abagenda ewa sitaani okufuna amaanyi, abagamba temwogera ku butuukirivu, temwogera ku kwenenya. Kati ali mu kkanisa n'olowooza nti abakimanyi era nina okwenenya, ne bataŋŋamba era ekyo bakimanyi butuukirivu. Naye nga kikulu nnyo sitaani abagamba temukyogerako, abantu temubajjukiza kwenenya. Bakubulira enjiri osanyuke obuukebuuke, naye nga mu mutima gwo sitaani yaali eri aseka agamba kasita asanyuse naye tavudde mu kibi, omuze gwagusigazza. Kuba ogwo omuze sitaani bwe bujulizi bw'alina maaso ga Katonda nti tosaanidde kgenda mu ggulu. We siva mu kibi nensigaza munda mu nze ne wembuulira enjiri emisana n'ekiro nga nze kennyini sivudde mu kibi, mba nja kgenda mu muliro. Tulina okwejja mu kibi, tulina okubeera ng'abantu oba ensi etulaba nga abatategeera ffe katuve mu kibi. Ekkubo erigenda mu ggulu tono, ekkubo erigenda mu muliro ddene. Gwe otambulira ku kkubo ki? Leka kulinda lunaku olusembayo olyoke okizuule nti bangi bobadde otunulira nga basajja ba Katonda, bangi bobadde otaddemu okwesiga ku kwonna, okizuule nti mazima amaanyi baali bagajja eri mulabe sitaani, nga tebakubulira nkona kwenenya, tebagamba kuva mu kibi, tebagamba butuukirivu. Leka kulinda lunaku lusembayo. Katonda atuweereza bapasita kituufu, naye bangi muwendo ogusinga obungi bajja maanyi wa sitaani olw'ettutumu, olw'essente,
olw'okwagala obuyinza. Yensonga lwaki Mukama atugamba Matayo 6:33 sooka onoonye obwakabaka bwa Katonda, ebirala byonna bijja tugattirwako. Katonda mwoyo, naawe olina kubeera muntu wa mwoyo okunoonya Katonda. Matayo 7:7 Mukama atugamba buuza, saba ojja kuweebwa, munoonye ojja muzuula, konkona oluggi lujja kuggulirwawo. Yokaana 10:27 Mukama ayogera n'agamba endiga zange ziwulira eddoboozi lyange, nzimanyi era zingoberera. Teyalimba, weebuuza owulira eddoboozi lye, w'oliwulira ogoberera, onaagoberera otya nga toliwulira? Ekituufu Mukama ayogerera munda mu mutima gwo n'akulaga ekituufu eky'okukola. Gy'okoma okwewa eddoboozi lye naye gy'akoma kwegamba okweyanjula n'okweraga gy'oli. Naye w'ogenda katugeze ogenze, omusumba wagambye nga tonalaba musumba sooka osuule wali ssente. Gwe omutima gwo gugamba ki ku ekyo? Omutima gwo gugamba ki ku ekyo? Ozze ggula kigambo kya Katonda, obwakabaka bwa Katonda ogenda bugula. Katonda oyagala muwanguzi, ogula obwakabaka bwa Katonda akuyiseewo. Katonda ayagala mutima gwo, va mu kibi, agenda kujja atule mu mutima gwo, agenda kuwa obubaka. Akwagala kikimu nga wayagala omusumba yenna, nga wayagala nabbi yenna, nga wayagala omutume yenna gwe wali osomeko mu Bible. Naawe bw'akwagala takusosola, akwagala, ayagala owulire eddoboozi lye, ayagala okuwa okubikkulirwa, okwolesebwa ebirooto, naye ayagala osembere gy'ali kuba ye mwoyo. Ye mwoyo ayagala akolagane naawe ng'oli muntu wa mwoyo. Olina kubeera wa mwoyo, omwoyo okolagane n'omwoyo. Ye Mukama Katonda waffe, oleme kulinda no kulusembayo ove mu mubiri gwo olyoke omulabe, olyoke omuzuule ng'oli mu mwoyo. Bikula amaaso go ag'omutima gwo olabe. Tewali nsonga lwaki olwaleero endiga mu kkanisa zina kubeera nga zitya linnya lya musumba, gwe zitya, gwe zifukamira, gwe bawulira erinnya ne bakankana. Naye nga mutuufu ne Mukama waffe Yesu Kristo n'oyogera erinnya lye, abantu tebalaba ng'ekyamaanyi nnyo, naye bw'oyogera erinnya ly'omusumba abantu lwe bali ne batya, wuuyo ajja. Naye Mukama waffe Yesu Kristo omunoonyeza. Tulaba mu Ephesians 4:11 okutuuka ku 15 Mukama yatuweereza abasumba, natuweereza bannabbi, natuweereza abatume, natuweereza abasomesa, naye nga bonna ayagala batulage Kristo, batutwale eri Kristo tumumanye. Yensonga lwaki olina okumanya Mukama waffe Yesu Kristo, olina okuba n'enkolagana naye. Yatuweereza abo bo basobole okututwala eri Kristo tumumanye. Tulina okumanya Yesu Kristo, tube n'enkolagana naye. Tuleme kumanya basumba baffe, tuleme kumanya kanisa zaffe zokka, wabula tuleme kutya basumba bokka. Abasumba kituufu batubulira ekigambo kya Katonda, naye olina okumanya ne Mukama Katonda we yakutonda, obe n'enkolagana naye. Akwagala, ayagala obe n'enkolagana naye, ayagala gwe naye mubeere muntu omu, kubanga ye yatutonda. Ayagala okumanye, omumanye, gwe naye mubeere muntu omu. Tolina kukkiriza ate omusumba w'ekkanisa afuuke Katonda mu bulamu bwo, naye nga naawe tokimanyi, naye nga otunulira by'okola byonna bikola bya kusinza ate ebisaanira Katonda yekka. Gwe tokiraba omutima gwo oguwaddeyo nnyo. Si bonna, naye mbuulira gwe ali eyo eyeemalidde mu kutunulira omuntu obuntu. Mukama Katonda wo ayagala obe n'enkolagana naye, gwe naye mutambule nga muli kimu. Totulina kutunulira obutunulizi omuntu, toteeka omutima gwo gwonna eri omuntu obuntu. Yesu kituufu abasumba batubuulira era bakola omulimu gw'amaanyi, naye Yesu Kristo omumanyi. Olinda olunaku olusembayo omumanye. Omutima gwo gwonna olina kwagala Yesu Kristo. Okwagala omuntu omulala yenna oba ekintu ekirala kyonna okusinga Yesu Kristo obe kibeera kibi, tuba twonoonye. Okwagala kwonna olina kuwa Mukama Katonda yekka, okwagala kwonna ebirala ne biryoka biddako. Ekiseera kiweddeyo, tutambulire mu butuukirivu n'okwenenya, tuleme kulinda akaseera akasembayo, tulyoke tumanye Mukama Katonda waffe. Omusumbawo akubulira okwenenya, akubulira okutambulira mu butuukirivu, akugamba okuva mu kibi, ekintu ekyakiddiŋŋana kirowoozeko mu mutima gwo. Okimanyi nti ekibi kye kitwala mu muliro otava mu kibi, akyogerako. Ekiseera kiweddeyo, tuleme kulinda akaseera akasembayo, tutambulire mu butuukirivu
n'okwenenya, obutuukirivu n'okwenenya. Obutuukirivu bwo nga buli omu kinnoomu Mukama agenda butunuulira. Mukama agenda kutunuulira ekipimo ky'okwagala kwa buli omu kwayina, era Mukama agenda tuwa empeera okusinziira ku obungi bw'okwagala kw'oyina eri mulirwanaawo, eri muntu munno. Ekyo Mukama agenda kitunuulira kubanga Katonda kwagala, era obungi bw'okwagala kw'oyina mu mutima gwo eri bantu banno bwe bungi bwa Katonda era ali mu mutima gwo, era bwe bungi bw'amaanyi ga Katonda gagenda okwesiga nago. Tuleme kulinda akaseera kasembayo tulyoke tumanye Mukama Katonda waffe. Tuleme kulinda akaseera kasembayo, tulina akakisa omumanya nga tukyali balamu. Tulina akakisa omumanya nga tukyali balamu. Mbadde nkyababuulira emyoyo mingi dimoni ezo zolaba eziringa dimoni ezitalina face wezimala okutwala abantu maaso ga Sitaani, Sitaani nga we nkugambye abuuza abantu ebintu ebyo bisatu, nakubuuza wali ku nsi, wamuweereza, wamusinza, wamugondera, kubanga tasobola kwogera linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, wabula ye akubuuza wamugondera, wamusinza, ng'ategeeza Mukama Katonda. Ebintu bino byenjogera bangi mujja birabako n'amaaso gammwe, era muli babajulizi nti ku nsi amazima gaaliko. Omulabe Sitaani akulaga ku lutimbe nga olaba screen, nga olaba TV, akulaga akakisa ke wafuna okwenenya, n'akulaga lwali mu kanisa ne bayita abantu beenenye, n'otya noga abantu bajja kuntunuulira, abantu bakimanyi olwedde ndi mulokole, ate kyekinyimusa okuddayo omulundi omulala. So nga wali badde ate ozza buto enkolaganayo ne Katonda ne weenenya noga Mukama nsonyiwa byonna, mpa akakisa ntandika olugendo naawe, mpa obusobozi okuva mu kibi. Omulabe ajja kukolaga akakisaako omuntu gwayitako ku luguudo n'akubuulira ekigambo kya Katonda, abangi ne baseka. Omulabe Sitaani agenda kukulaga n'ebintu bye yakozesa okutwala mu muliro bw'oba ogenze mu geyeena, akulaga ebintu bye wali esunga okwagala obulamu bwo bye yakozesa. Abangi baagala nnyo emizannyo, obulamu bwo obuddewo bwonna n'obumalira ku ebyo ne kijjula mu mutima gwo, ebyobufuzi, ebintu bingi nnyo abantu babimaliddeko, ennyimba z'ensi eno, TV n'ebirala byonna bingi, emisono gy'engoye, buli kintu kyonna wano ku nsi ky'osobola okumalirako omutima gwo, Sitaani alina obusobozi obukikozesa okutwala mu muliro. Kyonna oba ssente oba ki, kyonna ky'omalirako omutima gwo, kyova olaba mu mutima gwo tuzaamu Yesu Kristo. Mumanye ogenda kufuna essanyu ly'otalabangako, ogenda kufuna ebyamagero by'otalowoozanko nti biri ku nsi. Nze ndi mujulizi kubanga Mukama byankoledde, nali simanyi nti ku nsi gyebiri. Ebintu Mukama byandaze, nali simanyi nti ne ku nsi gyebiri. N'ebyo byalaze abalala abanneetoolodde nabo ne balaba n'amaaso gaabwe, nange nali simanyi nti biribaawo, kuba tamala nakundabula naga nti kati tamala nakulabula nti kati kino gye kigenda okubaawo. Nange kennyini mbeeraawo ne ntunula bwe nti nga sibitegedde, nga simanyi, nga sina na kyenyinza kunnyonnyola, ate oluusi ne ntegeera luvannyuma. Katonda waffe waddala munoonye, ojja muzuula. Tuve mu kibi, twenenye, tuve mu kibi. Ekiseera kiweddeyo, ekiseera kiweddeyo. Eri oyo yenna alina amatu awulire. Tuve mu kibi, tuve mu kibi. Buli omu osobola okuva mu kibi, Mukama asobola okuwonya omwoyo gwo. Sitaani ayagala myoyo ne Mukama waffe ayagala myoyo. Si mibiri gino gye tutunulidde, wabula emyoyo, soul ze baagala. Soul Mukama gyayagala. Kyova olaba buli kibi kyewandika ku soolo yo. Soolo yo yerimu spirit y'omweri, kubanga soolo yo eyo yebaamu kwega soolo yo Mukama gyanunula, gyawonya. N'olaba omuntu nga bamusabira oba bamugobamu emizimu, Mukama asooka kununula soolo yo. Bw'amala oginunula olwo n'akuteekamu omwoyo we. Omwoyo we wajjamu gwe kitangaala. Ekyo ekitangaala kyekigobamu kiri ekizikiza dimoni, naye nga Mukama era asooka kununula soolo yo n'alyoka ateekamu sipiriti ye. Kati Mukama tayinza kuteekamu sipiriti ye ng'ate soolo yo omulabe Sitaani yagirina nga teriiwo. Kati soolo yo gwe kennyini olina okulaba biki by'olaba, biki by'owuliriza, biki by'osoma, kuba buli kye tulaba kye tuwuliriza kigenda ku soolo yaffe ne kyewandiikako.
ali yampuliriza. Yesu Kristo akwagala nnyo. Tomanyi bane tetumanyi na ngeri lwaki Katonda n'engeri gy'atwagala, tetumanyi na lwaki atwagala nnyo bw'atyo. Atwagala nnyo nnyo nnyo, era lw'oli muzuula atamuzuulanga ogenda kwewunya okwagala kw'atwagala. Akwagala nga wayagala Aburahamu, nga wayagala Musa, nga wayagala Dawudi, nga bweyagala Enoka. Naawe bw'akwagala, ffenna bw'atwagala. Naye ali mu mwoyo. Tusooke tubeere abantu ab'omwoyo, tweyawule ku bintu ebyokwegomba by'ensi eno. Olwo naye ajja kweyoleka gye tuli. Gye twongera okwewa Mukama naye agenda kwewa gye tuli, agenda kwongera otweraga. Guno omubiri gwaffe gulinga nga olaba ebbaasa ebeeramu ebbaluwa. Omwoyo gwe guva mu mubiri ebanga olaba ebbaluwa ebagijja mu bbaasa. Ebbaasa esigalawo nga terina mugaso. Newankubadde abantu balaba bbaasa ng'ebbaluwa eri munda. Kati guno omubiri gwe tulaba tegulina makulu, wabula soolo yeeyina amakulu. Ebeerawo emirembe n'emirembe, tefa ebeerawo emirembe n'emirembe. Ya mugaso, ya muwendo. Ensonga lwaki Sitaani ajagala. Ya muwendo nnyo soolo yo, ya muwendo. Omuntu abeera mu maaso ga Sitaani essaawa nga Sitaani yamulaga ebintu ku sikuriini bye yakola ku nsi. Mu kaseera akajjukira famire ye, emikwano, abaana, abantu bye yasabanga nabo. Muli mutima n'atandika okugamba naye Mukama, abantu bali be naleka ku nsi. Waliyo omuntu ayinza okugenda n'ababuulira ebiri eno, n'ababuulira ebintu bye tuyitamu wano nga tuvudde mu bulamu bw'ensi. Kuba bangi balowooza Katonda ebintu yabitukweka, omuntu ava mu bulamu bw'ensi Katonda abyesigaliza. Nedda si bwe kiri. Katonda atulaga buli kimu. N'olaba mu Bayibuli, olaba mu Luke chapter 16 verse 20 okuva ku 27 okutuuka ku 31. Mukama waffe Yesu Kristo yennyini yali ayogera ku mugagga, omusajja omugagga ne Lazarus. Omusajja omugagga we yali ng'akyali ku nsi, nga mugagga nnyo ng'alina ebyokulya, nga Lazarus ye alya na bukunkumuka. Naye bombi we baafa, olaba nti bombi we baafa. Ojja kusomawo Luke 16 chapter 27 okutuuka ku 31. Bombi we baafa. Omugagga yali eri mu muliro naye ng'alengera Lazarus ali mu kwegamba ali walungi eri awali Mukama ayakayakana. Omugagga n'agamba Aburahamu, yali alaba Aburahamu n'amugamba, sindika Lazarus agende ku nsi agambe baganda bange, nina baganda bange 5, agende abagamba balabule beenenye baleme kujja eno. Era olaba Luke 16 olunyiro lwa 31. Aburahamu n'amugamba nti nno, kitaffe Aburahamu n'amugamba nti nno ku nsi waliyo Musa ne bannabbi bajja kubabuulira. Era Aburahamu n'amugamba omuntu n'wanaava eno mu bafu n'agenda abagambe, era tebajja kukkiriza okujjako bana tebakkiriza abababuulira. Omuntu n'wanaava eno mu bafu n'ababuulira, era tebajja kukkiriza. Ekyo kiri mu Luke chapter 16 verse 27 okutuuka ku 31. Kati ebintu bino mbyogera liyo muganda wange awuliriza. Munnaye weetaaga okugenda mu ggulu. Yesu Kristo ayagala omutima gwo. We tujjamu ekibi mu mutima gwaffe, ajja n'atuula mu mutima gwaffe. Ne tumanya eddoboozi lye, ne tukolagana naye, ne tumanya eby'omu ggulu. Osobola okugenda mu ggulu n'obeera mu kusaba kwayo, mu kusinza n'okwetabamu, ate ng'oli wano ku nsi. Nga olaba abantu bwe bava wano ku nsi ne bagenda ewa Sitaani ne boogera naye, kwegamba ne bakola byonna ebyo bye bakola eyo mu nnyanja. Naffe Mukama atuwa obusobozi. Osobola okugenda mu ggulu ng'oli wano ku nsi n'omanya ebyayo. Singa Mukama ali tatubulira biri mu ggulu, nga wano ku nsi tetusobola kubimanya, twabadde tetubitegeera. Naye asobola okuwa ekirooto, asobola okuwa okubikkulirwa, asobola okuwa okwolesebwa. Kwegamba Mukama alage mu ngeri nnyingi nnyo 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 n'omanya ebiri mu ggulu, kubanga yeewaffe, eri yeewaffe. Mukama bakuume, mbaagala nnyo. Obubaka bwadde buwanvuko naye mwebale kugumiikiriza ne muwuliriza. Mukama bakuume, baagala nnyo.